kuddayo mu bika. Abaganda omwaka guno buli omu addeyo mu kika kye alabe engeri gye kitambulamu era n'alisabye abawuliriza n'abateesa bonna buli omu akwate essimu akubire ku mukulu w'ekika amubuuza engeri gye basobola okuddabuliramu ekika n'omwaka guno tulabe engeri ekika gye bitambulamu bibeere nga biddamu okuba n'amaanyi. Eyo entanda gye nsubiridde Abaganda buli omu amanye ekika kye buli omu akitwale nga kintu kikulu era buli omu azimbe ekika kye. Nanzuze ku mulamwa okugamba nti okusaba ebyaffe tumanyi bw'ogulanzuludde naye nga kukwatagana n'okusaba ebyaffe. Era nga Inginiya Kaggwa bw'agambye ebyaffe byatuggibwako tutya. Tulina okusooka okwebuuza ekyo tetuyinza kutandika kusaba busabi. Ekintu ekikyo tokisaba. Byatuggibwako n'amaanyi era nze ndowooza tulina kubyeddiza n'amaanyi. Era singa bakeera enkya ne babituddiza abasaba ebyaffe bagenda kukola batya kuba wano banna ekintu ekyo simanyi oba mukyerabira bwera Meeya Lukwago yatuddiza ebyaffe yatusuubiza okutuddiza ebyaffe kyaba kitya kati kubanga kakati bwe bakeera enkya era nga Mulongo bw'agambye bayinza okukeera enkya ne bagamba nti ebyammwe bye musaba bye mumaze nga musaba ebbanga eddene tubibawadde ne bikwata omukono ne biyita mu mukono ne bikwata omulala ne bagamba nti twabibawa kati olwo ekigirira ki. Nze ndowooza eyo kalinganga kagendere ka kutuguumaaza naye nga abali ku kadaala nga basaba ebyaffe baliwo okugula testi time kugamba nti kubaako tubalage nti bakola naye nga tebalina kye bakola. Ebyaffe tewali ngeri ndala yonna gye tusobola bifunamu okuggyako nga tubyeddiza n'amaanyi kubanga byatuggibwako n'amaanyi. Era n'ensonga lwaki baabituggyako engeri olutalo lw'enkaaga mu omukaaga lwe baatandikamu engeri ebyaffe byatandikira okugenda. Kale nze ndowooza Abaganda akadaala ke bayimirirako ne bagamba tusaba ebyaffe ebyo ffe tubiveeko tewaliyo byaffe bagenda tuwa era tebiriiyo batuguumaaza buguumaaza abo ab'emmenda. Ozi waliwo n'ekirala waliwo ebye tupangisa kuba kakati waliwo okusaba ebyaffe ebyatuggibwako naye waliwo ate ng'ebintu bye tupangisa omupangisa waba takusasula nze ndowooza wabawo kirala kyokola ebyo byo tebabyogerako nti bannange bye tupangisa temutusasula mutusasula ddi ebyo nabyo tebabyogerako boogera bisaba byaffe ebyatuggibwako. Kale nze ku lwange ndaba ng'okukonna kuguumaaza Baganda na kutukuumira mu mpuku kulaba nti tetuvaayo tuli mu kizikiza naye kyekiseera tuveeyo tulabe ekitangaala tulwanirire Obuganda tubuzeewo era byonna ebyaffe tujja kutwala bitwale kubanga byaffe byatuweerwa Katonda tewali wasobola bituggyako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale oyo abadde Nantube asoose n'asibirira entanda eri Abaganda bonna okudda mu bika buli omu akuba essimu abuuze omukulu w'ekika kye era amubuuze n'embeera eri mu kika kintu kikulu nnyo. Nantume kyayogedde yeebale nnyo yeebalire ddala era n'akuwa n'olugero nti omunyolo omukalukalu be Banyalwanda abo abatutambulizaamu kyategeeza nti okugamba muno nti mukolere wano n'omuwa ne ground kubanga kwe tulwanidde entalo konna babadde bali mu nnyumba yaffe Buganda entalo gye we lusinzidde okulaba nti tulwana. Inginiya yakugambye nti ekibuuzo ekitambula mu ddiiro ekitugaziya obwongo twebuuze sooka weebuuze nti ekyange kyanvaako kitya kyakuvaako 66 ne mukola entegeka ne mukola ne be mwakola tukwate tukube tweddize ebyaffe naye oluvannyuma ng'omaliriza ate kijja kitya n'otandika okumasiikiina ebibyo ng'obisaba. Kintu kikulu nnyo eri obwongo bwaffe okubeera nga twebuuza okubeera nti tutambulira mu butamanyi obwo
n'ayongera n'akutangaaza nti nedda ekintu ekikyo tokisaba wabula sooka otunuulire baakikugjako tutya baakikugjibawo okiziza wabula ekintu ekikyo owanja kibanje wabula owa notisi ku kyo kintu kikulu nnyo bannange ebintu bino abantu bano bwe babiwulira batujje mu bujega bwe batujegawalizaamu ekintu ekikyo